Abaana mu byuma ebya DNA kifuuse baana baliwo era kiviiriddeko n'amaka mangi okusasika. Tulabyeko n'abasajja abesse olw'okkebeza endagabutonde z'abaana baabwe ne bakizuula nti abaana abamu be baweeredde be babadde balowooza nti basika baabwe nti ate si baabwe. Era bwe twogerera abasajja bangi abaddemu ak'emulugunya mu bakazi baabwe batandise okutambula nga beewuunaganya. Beebuuza nti abakazi tibabanga baayitako ebbali. Wabula newankubadde guli gutyo ffenna tusaanye okuddamu okwebuuza nti okkebeza abaana mu maka oba mu nju kutandise kati ye bajjajjaffe baakikolanga batya era bwe baakizuulanga nti omwana si wa mu nju baakuumanga batya ekyama ye baagonjoolanga batya obuzibu obwo mu ngeri y'ekisajja kikulu obutasaanyaawo maka. Ye abaffe biki ebyagobererwanga okuzuula omwana ow'enju eyo nga tebazze mu byuma by'abazungu ebizze kati ebitwala ne ssente nnyingi. Kuba ku abo abazze bagoberera obuwangwa n'ennono za Buganda omusomesa eyawummula Muteesaasira Rosias omutuuze w'e Ssenyange mu kibuga Masaka ng'ono kati ali mu myaka 8 egy'obukulu. Mu mboozi y'akafubo gye mbaddemu naye mu maka ge antegeezezza nti ekyokkebeza abaana mu byuma ebiteesigika olumu tekyetaagisa nti kuba okuva edda n'edda buli maka galiko obubonero kwe balabira omwana ow'enju eyo obutali ku mulala. Baatunuliranga engalo era bw'onootunula mu kibatu kino ekikyo waliwo awali akabonero nga kali mu kibatu kyo ne mu kyataatawo n'ekyamaamawo ne ku njala ne ku bigere. Kayinza okubeera ku mannyo, kayinza okubeera ku lususu kungulu, liyinza okuba ebbala, eyinza okuba langi. Tugende ewa ssenga akebere obwa ssenga obw'omusaayi bwe bwakolanga ekyo omwana waffe. Wabula ng'oggyeko obubonero akulira ekitongole ky'ebyobuwangwa n'ennono mu ssaza Buddu Sempira Levikatus agambye ng'oggyeko akatinka akaliwo kati olw'ebyuma bya DNA ebyayaze buli wamu naye okkebeza abaana tekutandise kati. Mu buli nju we baafunangamu okwemulugunya ku baana abamu waabangawo omukolo ogukolebwa nga beekenneenya obulera bw'abaana era ku kino kwe kwava n'enjogera egamba nti kino kikuume nga kalera ka mwana. Mu Buganda waabeerangawo enkola egobererwa abakyala nga batwala obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okukuuma akalera k'omwana mu budde bw'okunoonya oba obw'okuzuula amazima nti omwana ono waffe baafumbanga ekijjulo ne bayita jjajja owaawa ne bayita ssenga ow'egindi bataata baani bonna ne bakuŋŋaana ne baddira endera eyo ne bagiteeka mu kibbo ekirimu amazzi. Endera ne bbulukuka ne kiwanuuzibwa nti omwana oyo ateekwa kuba wa nnyumba eyo. Kyokka waabeerangawo obugezi nti jjajja ow'egindi bw'anajja n'egundi ow'egindi ajja abaamanyi nti omwana gundi atufaananya kano naye ekyokukuuma akalera kyali kiyamba okwongera okuteeka omukyalo ono mu maka ku bunkenke nti omwana oyo bw'aba siwowo. Ne Ssaalongo Muyanja Vale omutuuze w'oku ssaza naye mutuuseeko mu maka ge n'abaako byatubulira ku mikolo egy'enjawulo gye baakolanga okkebeza abaana mu ngeri etali ya lwatu okutaasa ekitiibwa ky'amaka. Abaganda balina kye bayita okwalula abaana. Baddiranga obulera bw'abaana abazaaliddwa awaka ne babutereka. Waliwo abagenda abaana obulera obwo ne babutwala mu kibira. Bwe baddayo ne bakasanga nga weekalira ensolo tebyakalidde ng'oyo mwana waawaka. Bwe basanga nga ensolo baakakalidde we si waawaka. Waliwo abaddiranga omwana oyo gwe aliko emberebezi ne bamutwala mu kibira ne bamukasuka ekibira nga kirimu amaggwa. Bwe bamukasukanga bw'ati n'atayitamu kugwa wansi ng'oyo mwana si waawaka. Naye yayitangamu n'agwa nga ye waawaka nga batoolayo mwana waabwe nga bakuba nduulu nga beesaanya. Wabula agambye nti omwana be baamuzuulanga nga si wa mu nju eyo kyakwatibwanga mu kasirise. Emu ng'agamba nti mukyala wange yazaala ebweru nkitegedde naye kansirike bonna baana batwale nga baana bange. Yalinga ey'emirembe tereeta nsasage mu kitundu tebaswaza abasinga bajjajja gye baakozesanga kubanga bajjajja baavangawo ne bagenda okutabaala mu ntalo ezaalingawo baalwangayo emyezi n'emyezi bagendanga okuddanga omukyala yalemererwa dda yazaala dda omwana ebweru naye abasajja abakulu tebaalandukanga nakyo nga bagamba mukazi wange temumuwaayiriza naye ng'akimanyi nti ddala omwana siwe n'amuleka ne mu kiraamu n'amuteekamu. Ampuliriza gwazze agoberera ennyimba z'akadongo kamu ez'edda omuzira waffe Muteerabirwa omugenzi Paul Job Kafeero. Kino yakiraga ne mu luyimba lwo olwa Buladina ndi bakooya. Ebiddako byakukuzitowerera naye nkusaba obbigumiikiriza nange bimenyedde ebyeya pampagayitanga bisiibo okukuza mbadde muyambi mwanange sinze kitaawo.
wabula emboozi bw'egudde amakerenda Ssaalongo Muyanja ntegeezezza tekireese bino. Entandikwa y'amaka okuva abaana bwe baagijjamu bazadde baabwe buli omu n'awasa gw'asanze okwefumbiza n'ebirala y'ensonga lwaki amaka gaweddemu ekitiibwa n'obugumiikiriza. Omusajja Omuganda emitendera gye wayitangamu okuwasa omukazi nga minene si bino bye tusanga mu kkubo n'olonda. Omuwala baamulabanga ne bamala omulambula ne bagenda ne babega amaka tegalina mize si babbi tebalina ndwadde tebasera ne bamala okugabega. Kakati bamala okugabega omusajja n'ogenda ne bakwanjula. Kati mu kwanjula okwo nakwo kwabangamu okusiiraana. Tambuza ekita okitwale eggolo twala ekirala okitwala Rakai kita ky'omwenge ekirala omukadde waligomba n'oyenjeera ate ku bugaali wane Masaka Bishop Kiwanuka yataddewo n'etteeka nga toyinza kugattibwa nga tebamaze kugenda mu ddwaliro Okukebera. Ebyo byonna ng'obiyiseemu omukazi n'omuleeta ne ssente zifulumye omutwalo oguwaddeyo ate n'omugoba ng'abasajja Abaganda baga nti ensobi yagigwamu ffenna tusobya kansirike era abaana bangi nnyo mu nsi muno abakulidde ewatali waabwe. Wabula ku biriwo kati Muteesaasira Aloysius obuzibu butadde ku bannayuganda okusuula obuwangwa n'ennono ne babuukira tekinologiya w'abazungu ge batuuse n'okwesiga nti takebera bikyamu. Ekikulu tekinologiya timubakidde babakizi bannannyini kuleeta tekinologi bo baakola dde ebintu bino ye culture yaabwe. Tekinologiya si nkola yaffe y'abaddugavu wano kintu tukiyiga buyizi. Tekinologi tumubase bubasi ate tekinologi ono naye agenda okwonoona amaka era bwe tutakikwata na bwegendereza kijja kututema butemi tugutwala ng'omulembe naye tegulungamiziddwa bulungi mu bavubuka. Mu lugendo lw'okunoonyereza ku mboozi eno sikomyawo n'abakazi abagambibwa okuba nti be basalawo nnyini mwana banoonyezza wabula benfunyeeko balaze nti abakazi si basanyufu eri babbaabwe nti kuba babasuulira obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka. Mutuufu abasajja bo tebafaayo tebeefiirayo. Kati nsobola okubeera n'omwana ng'omusajja tampa buyambi ate nenfuna omusajja omulala nga mpa obuyambi nandabirira ne nsobola okukuza abaana bange naye nga yeerayo akimanyi nti abaana si buwe. Ekyo kye kitukozesa ekyo. Kati omusajja abamu tebawa buyambi bakyala baabwe ate bw'afuna yasobola okumuwa obuyambi. Ensonga lwaki abakazi bakoze ekyo. Ate abamu abakyala tuzaala abaana naye ng'okimanyi nti omwana si wa musajja ono ng'omwoli mu maka naye ng'omanyi nti abaana bano ono si wa mwami wange. Wabula waliwo atayagadde kumwatuukiriza mannya antegeezezza nti eky'abasajja okukolera ewala ne balwawo okudda ewaka nabo kibasoomooza nnyo ng'abakazi era sibasudde nnyo mu bikemo ekiviiriddeko n'abamu okukombooza embuto ze batandyagadde. Abasajja tetwabakoowa abasajja ekisooka muli balimba temulimba nnyo. Abaami agenda safaari n'aleka omukyala ebbanga eddene nze waffe maama wange omuto yazaala omwana lwakubanga taata waffe yali yagenda safaari okumala emyaka 2 nga tadda. Kati maama waffe n'afuna omusajja ate n'amuzaalamu omwana naye nga kyava lwakubanga taata waffe yali akola safaari ng'amala ebbanga nga ddene okudda. Kati abamu abakyala bazadde abaana olw'okubanga omwami agenda safaari n'amala emyezi 8 taddanga bikireetera omukazi okutendewalirwa. Ampuliriza buli omu osaanye okwebuuza ekibuuzo nti amaka agakulanga ebbangulire erisooka mu mpisa y'obuntu bulamu gasigaddewa mu kiseera kino era mu myaka 5 mu maaso eggwanga ligenda kubeera n'abantu ki? Wabula ng'oggyeko okuba nti amaka y'empagi y'obuwangwa n'ennono ku buli ggwanga kyokka ate y'empagi esookera ddala ey'eddiini zonna. Ku lwa bannaddiini bonna mu bbendobendo lino ery'e Masaka mbitaddemu engatto yogayoga ku lutikko ekitovu mu maka g'omusumba w'essaza lino ery'e Masaka Serverus Jumba era mu mboozi gye mbaddemu naye agambye nti kyekyetaagisa okukola ye musajja n'omukazi okukomyawo obwesige mu maka. Abantu emitima gibeeraliikiridde abamu kati abazadde bagamba abaana tubatwale mu kubakebera endagabutonde ekyo era kiba kisonze ku kigambo kiri kye tugamba nti amaka tigaliimu bwesigwa. Ebintu bingi bijja kuvaayo naye bulijjo amaka gazimbibwa ku okwagala kutegeeza nti kubaamu okugumiikiriza okwagala kutegeeza kulimu okusonyiwa. Awo nno buli muntu yenna embeera eno kakati tuleme kugifuula fashion naye tuule ng'abantu twefumiitirize ekiyinza okukivaamu ku bulamu obw'amaka ku bulamu obw'abaana bo bennyini ekitundu oba ng'eggwanga. Nze Sebufu Matiya ku lwa Radio Buddu.